Kati yagaye munabba obulega ba Babi sibayina obuki. Ekisenge kya Babi obulega babwanika awo mu lujja. Ebigambo byanzigwako ebyadda. Nsebo. Talo. Bakuteeka talo. Eddogo ofulufiga okuloga Babi Kyagulanyi bwino avuddeyo bibino bikakasidwa kati omukazi avudde ebweru yalonkomye ofulufiga ku nsonga z'eddogo sooka olekeka olize bulungi nnyo akazanyirizi Benson mumujjukira eyalinga yeeyita fulufiga ku TikTok awo agambye okuba nti ebyaddala omwaka mulamba ng'ekigenda maaso takitegeera yalogwa ettalo era nga takyamanyi kyonna kyonna kigenda maaso nsaba omuwulirizeemu fulufiga agaanye oby'okuloga Babi Kyagulanyi wabula bwino avuddeyo akakasa wama nawe asaana omwewulidde kati nnyo njagala ompe comment fulufiga afaanana abalogo oba byaddala mukazi wa Kristo oba bali abasula kuyike ku myolaba no waffe tetubwanika awo tosobola bulaba nabusanga okugamba nti bw'obanga olimba bw'oba onoonya platform kiringo ne yavayo mbu amanyi bba wange amanyi famire yange banzaala Masaka amanyi taata wange nga talina kyammanyiiko n'eki aleesa abasajja sibamanyi bamuwa wabidde atandise okudduka agenze wa Brenda anoonya genosale abamu baba banoonya kulaba mbu genosale mbu abakubira amasima bagambe ate fulufiga nze yenza ate nze sitya lutalo lwonna nze ndi mulwanyi wa ntalo maze ebbanga ddene sitambu abasooka kunkuba ne banyingirira ne bakuba ne batwala ebintu byange naye nga ensonga eyakukubya wakitegeera saakitegeera era nga bwe muzze munda bibadde nteekako ddaka esama kesimanyi kiki kye nakola ku nsi nali simanyi omuntu asiraana laadi nasiraana kimaze ebbanga kinga kikusumbwa bwe kiti emyezi nga 10 bajja ne bamenya ennyumba ne batwala ebintu by'omu nnyumba ne bakuttako ne bakukuba batwala simu yange yaliko akawunti yange baali bakwagaza ki muganda wange simanyi oli musajja bali bakukuba tebabuuza nti oba babuuza kyaleetera kulaga nti obuno yatutumye oba twajja kukola kino ekyo tebakyogera bagamba tuzze twagala ssente na simu nalinawo kalaputopu kaekaaliwali akaliwala bagamba kusimu kuyatero mani nako ssente kunze siinaako kuko weki pinikodi banumba wano mukadde agenda okera ku makyaze agenda okera kubanga nawunze kwajja nga bakubyeko bamuyite bankuba nga lino ettalo terina bakujja lino eviviri wano bankuba muko lifunamu obuzibu naye jo liryoke oba gwe olowooza nti erinnya mutabani wa Benson alina difunia ku fulufiga mmaze n'erinnya emyaka 18 TikTok ayite nabakujja nalikolera ku mmwe 18 years nga nina erinnya lyange fulufiga nga ndi superstar mwaliwo bebe bufuzi byaliwo nali mbimanyi mama wa Benson kuno kulabula era nkikugambidde ku adja kigozi kwe kike media mukazi gwe nja kukuba Julie Potential Organic Products banono nga bakola products ezakabi ate nga bakugamba nti bayina ekyogo muganda wange edduka zambwa ku simu ya 31 njagala ba inboxing esawa eno yennyini nyini ku WhatsApp oba ku namba ya MTN eyesebeo 31 banaye gikubeko ate bagenda kubanga bakola amadagala mangi nnyo ebyaddala gwe oli mukyala oli musajja oyagala ensonga z'omusinge zitambule ddala bulungi nnyo ebyaddala kwata ekintu kimu bakubireko tugenda kubanga wejjusa Tori ngamba ekigambo ku Benson. Kati Benson bwe kubanga kwe kwabukana which is okay. buzibu ki bw'oyitamu kiki kyekikusumbwa saa muli aido nnyo mulowooza mbu nno Museveni yababuzizza emirimu busiru bwammwe you are very stupid yensonga lwaki muli mu Uganda mubonaabona try to put your heads to work mugende mukole mutandikewo emirimu okusinga okuddaŋŋaana eno ku Facebook okukomentinga instead of thinking how you are going to make it in life muli waneno mukomentinga babasasula mujinika ebinnyo oluvambu Museveni yababuzizza ssente busiru bwammwe mitwe mikalu gye gibabuzizza ssente ne mwekwasa Museveni emirimu gyonna agikola amalwaliro weegali enguudo weeziri amaduuka osobola okubeera omusuubuzi n'osuubula ebintu byonna obireeta bannammwe nga bakola mwe muli kuno mutwasanira Uganda is bleeding mugende mukole mutandikewo emirimu olidde mutandikewo emirimu temuddamu tusiriwalirako mutujinikirako amannyo Good morning Sarah Namuswe
Nupu mwanta mandi wane chanja mujje munzite bitumanyira nyine so waliwo guli ogwangambye mbu we are going to deport you otulabe kimafia kaseyogera ku principle ekitegeeza muli batemu ekitegeeza muli nabatemu mwagala tukutta abantu bansi nze ndi munna Uganda okugamba nti Kyagulanyi yazadde Boston yazadde mu America ekyo kinzisa mwagala kunzita mwagala kututta kati mwe muli genda fuga nsi kimwe nga mwagala kututta mwaki mwagala kututta gwe Maria Anna nalinguziza ku kitaawo bwe mba nalinguziza ku kitaawo mugambe mubuuze ekyo ekibuuzo genda okibuuze kitaawo agira otunego tutawera kasinika amannyo kalinga embwa y'okubbuca wamma kino nyongera okukibajjukiza nti Uganda is not bleeding. Uganda is my country of origin. Naye ndi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuveda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Investor nze wenjagalira nzije Uganda nendi embizi nendya nenywa Nairo special ne Uganda walaji nebaza okwo nyongera okwebaza President Museveni okutuwa license n'okutuwa kwegamba n'aba company ya Uganda walaji okuba nti basobola okuyiya Uganda walaji n'atuuka ku mutindo gw'ensi yonna. Uganda walaji atunda mu nsi yonna essaawa ya leero takyali oli gwe twanyweranga mu ndeku ne tumunyweranga mu zimmini. Essaawa zino Uganda walaji atunda ensi yonna. President Museveni weebale nnyo olw'enkulaakulana gy'oleese mu Uganda. Tukwebaza wangaala tufuge paka woli fasebo. President Museveni awangaale. Yes. They abuse everyone including Besigye Lukwago and many more. Bimanyire ebyo biwambizibwa birabi. Bimanyira byagala sebo mbuna kututta kati nzo muna Uganda kiri kyagambye gwe faba nupu tatwepankirako tugenda ku deportinga otulabe kimafia tujja kumenya amagulu ekitegeeza mwagala kututta mwesegeza mwagala kututta kati we mututta munaafuga baani we mututta munaafuga baani n'ogatunuulira emitwe mikalu tegayiiya tegayiiya gali awo gasinika ebinnyombo simanya ensi yaffe. Uganda is bleeding but they are going for Kabaka's run and everyday bars and clubs everyday. Nkugambye Uganda ffe kati nga ba investor ffe nga ba investor tugende Uganda n'otuuka mu bbaala ng'ebbaala ejjudde emyenge gya bbeeyi. Abana Uganda badigidda bali embizi bali banywa Uganda wala bavuga emmotoka ezinyirira olugiranga gaddano gatwasamira gali gafuutumizi Uganda is bleeding. Ate tugenda ngenda kubira gundi bala mu essimu mugambe buli mbizi postinga ki video ekibi ku social media nga bavumaganya Uganda babakwate babasibe babatwale ekitalya mulemeseza abalambuzi okujja okulaba amazike. Uganda yandibadde the second leading tourist tourist destination in Africa. Yandibadde second leading ngojeko South Africa ngojeko South Africa nojjako ne Kenya. Uganda yandibadde ddako kubanga Uganda erina amazike mu Africa wonna amazike ogasanga Uganda, Rwanda nagundi Africa Central Republic naye ate eyo mu Rwanda n'eri Central African Republic amazike gali eri wala oyina okugenda ennaku 3 ng'ogenda mbogenda kulaba amazike faagaffe gali wano bwindi wano just wano bwindi
dakika sawa 2 nene mugenda nga ku social media ne mutandiko tisa abazungu mbu Uganda is bleeding, Uganda they will kill you ne mupostinga bi video ebyekisiru ngenda ko birabala mu simu mugambe buli mbizi buli nkofu ja ku Facebook oba ku social media ne postinga ke ekintu ekivumaganya Uganda bagikwate bagitwale ekitalya ekitalya muna meseza abazungu okujja okulaba amazike tufune revenue olugiranga bijinika amanyo mulaga teri ddagala nga mmwe muvumaganya